بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على ما نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكدب فابرونج وسنزبا الله أبدنا بزانا تباندي ديزاك بروغرام يفي manja Qur'ani yo ngera bulijjo yetutambula nayo ono ku lutimbe gaggadde Labaika Islam Media mukirize mbalamuseeko n'ekiramuso ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatukwasa ng'ate dduwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Emirembe gya Allah okusaasira kwe n'emikisa gye gibeere nammwe abalabi baffe abalungi. Allah bawadde obulungi tumusaba Allah nga tumwegayirira abubakuumire ate abo Allah bagezesezza n'embeera ezitali zimu tubajjukiza nti idha ahabba Allahu abdan ibtalaahu, Allah bw'ayagala omuddu we wakibwa Allah amugezesa. Solution ya sabur, tugumiikirize ku bigezo bya Allah subhanahu wa ta'ala bwe tumusaba Allah okubeera nga abituyisaamu. Wasta'inu bisabri wassala, Allah atugambye obuyambi bonna bwe tunoonya mu mbeera zonna ze tulimu Allah yabussa mu bintu bibiri: bugumiikiriza na Allah subhanahu wa ta'ala kumusaba. Nawankubadde ebyo ebibiri kabiratun bizitowa illa ala alkhashi'in, okujjako eri abaddu abagonvu abalimu okutya eri Allah waabwe subhanahu wa ta'ala. Olunaku n'olwaliro biidhinillahi ta'ala nga tugenda mu maaso n'okubeera nga tuharvestinga, tubeera nga tusima ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala byatuteera mu Qur'ani y'ekitiibwa. Badwa Allah mbajjukiza mwenna abampuliriza nti Qur'ani ebabanja ebintu bina, etubanja ebintu bina. Awalan, okuyiga ogisoma, buvunaanyizibwa bwo omuzadde, buvunaanyizibwa eri omwana okukakasa nti omwana wo akula amanyi okusoma Qur'an. Naawe akuze mu myaka olina obuvunaanyizibwa obukakasa nti weebanje okuyiga okusoma Qur'an, kubanga kyekitabo Allah kyakuwadde omuli amateeka g'otegeddwa okutambulizaako obulamu bwo. Gotekooye kubeera nga buli kaseera bakutegeerera, ono najja n'ayogera kino n'ogoberera, ono najja n'ayogera kino n'ogoberera, n'otuuka ekiseera ng'ogamba nti nze baseeka mututabudde, ono agamba kino n'agamba kati ffe tukwate ki? Tukugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yatuwadda solution. Singa ensonga yonna etutabula netakwatagana mu nsonga, tugizaawa eri Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we. Bwe tugamba Allah n'omubaka we, tugamba Qur'ani na Sunna. Kati abafu onaatambuza otya obulamu, onaawangaaza otya obusiraamu bwo mu mpangaaza entuufu nga tomanyi Qur'ani y'ekitiibwa? So obuvunaanyizibwa obusooka kumanya gisoma. Obwokubiri, okubeera nga baddu ba Allah twebanja okutegeera Qur'an kyetegeeza. Qur'an si biwandiiko byakutereka, Qur'an si nnyimba za kukwata mu mitwe, Qur'an si kinyumo, wabula mateeka. Na ku buli yenna ayagala okuwona n'okuwangula ateekeddwa okutegeera amateeka gategeeza ki, olwo naasobola okugeeyambisa mu bulamu bwe obwa bulijjo. Thalitha, Qur'an etubanja okussa mu nkola. Wallahi baddu ba Allah, kino kigenda eri abo bonna Allah subhanahu wa ta'ala basudde mu madaala n'abamanyisa ekitabo kye Qur'an. N'atakoma kibamanyisa, wakiba Allah n'akibategeeza ne mutegeera kyekitegeeza. Allah bwe mumugenda mugamba ki yawmal qiyama, nga Allah ababuuza ku kyengero ekyo, wategeera ebigambo byange, wakola ki oluvannyuma lw'okubeera ng'obitegedde? Okumanya kirala n'okukola kirala. Omanyi naye okozesa ki ebyo by'omanyi? Kyokka nti Allah tumusaba, tugamba nti Allahumma allimna bima yanfa'ana, ay Allah tuyigirize n'ebitugasa, wanfa'ana bima 'allamtana, ate Allah otugase n'ebyo byoba otuyigiriza nabyo. Ng'okugasa okwo kwe kuliwa? Kwe kubeera nga tussa mu nkola, okwebanja okukola Qur'ani kyegamba. N'ekyokuna, okubeera nga tutuusa at-tabligh, okubeera nga kyotegedde mu Qur'an okituusa ku balala. Olw'ekigambo kya Nabbi sallallahu alayhi wasallam kye yagamba nti ballighu anni walau aya. Ne woba owulidde aya emu bweti mu Qur'an, ne woba owulidde hadithi emu, manya nti olwo ofunye obuvunaanyizibwa obugituusa ku balala.
kukibuga musoma ebintu bingi ddayo waka obulire mukyala wo nti gye tubadde kino kye tusomye ka message okafunye ku ssimu nga kalimu ebigasa mu ddiini kwongereyo eri abalala naye embeera gye tulimu yabaddu kutambuza bwonoonefu message y'eddiini bwejja ku ssimu yo n'ogiyitako ate eyo bwonoonefu bwejja yonna n'ogiraba ate n'okola obuvunaanyizibwa obw'amaanyi okulaba nga ne mukwano gagifunako n'ogiteeka mu gurupu ya gundi ne gundi n'agyongerayo ojja kusinkana Allahu yawma alqiyama ng'olina entuumu y'amazambi weebuuze gaavaawa naye nga gaali gakwongerayo bikyamu ebyali bikutuuseeko. Tusaba Allah jalla jalaaluhu Allah atuwa okutegeera, Allah atuwa amagezi amalamu, akantu konna akajja ne kakutuukako nga si kalungi kakome ku ggwe tokongerayo, akantu kakutuukako nga kalungi nga kagasa abaddu eri edduniya yaabwe ne akhira yaabwe kwongereyo biidhinillahi taala ojja kusinkana Allahu nga Allahu musiimu. Tageti yaffe nnene kusinkana Allah nga atusiimye. Kyetumusaba nti ayi Allah hayyina muslimin, ayi Allah tuwangaaze nga Allah tuli bakkiriza, tuwangaaze nga tuli basiraamu, watawaffana ayi Allah oba wakutujjulula mu nsi muno tujjulule nga tuli mu baddu abakkiriza ate nga anta mazima gwe Allah oli musiimu ne kwebyo tukusinkanye nabyo. Olunaku n'olwaleero biidhinillahi taala mu misomo gyaffe emingi etujja tukoonako mu Qur'ani ey'ekitiibwa njagadde message y'olunaku n'olwaleero tugisimbulize nga tugijja mu suratu Nuhu. Suratu Nuhu eno sura ya 71 mu Qur'ani ey'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mwatubuulira kuzimu conversations, kuzimu kunjogerezeganya Allah subhanahu wa ta'ala ziyayina ne nabbi w'ekitiibwa Nuhu alayhi salatu wassalam. Mwenna mukimanyi nti Nuhu alayhi salatu wassalam gwe twogerako bw'otulaba ulul azmi min ar-rusul Allah subhanahu wa ta'ala beyayogerako beyajjayo mu surat Ahzab, wallahi Nuhu alayhi salatu wassalam mwali, kubanga Allah yagamba mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama nti twakola endagaano ennywevu naawe Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ne Nuhu alayhi salatu wassalam ne Ibrahim alayhi salatu wassalam ne Musa alayhi salatu wassalam ne Isa alayhi salatu wassalam. Allah n'atulaga nti mu bannabbi b'ab'ebitiibwa abangi ennyo bano Allah yabajjayo, Allah yabatujjirayo nga baliko ebyokuyiga eby'enjawulo. Era y'omu ku bannabbi mu Qur'ani y'ekitiibwa suula ezigenda mu 10:14 Allah subhanahu wa ta'ala y'omu ku bannabbi Allah be yatujjirayo washiba Allah subhanahu wa ta'ala n'atuwa essuula ng'essuula ezo zoogera ku bo, zoogera ku mboozi zaabwe nga bw'olaba bwe tulina suratu Yusuf nga Allah atunyumiza ku kukwatagana Yusuf alayhi salatu wassalam, nga bwe tulina suratu Yunus nga Allah atubuulira ebikwatagana ku Yunus, nga bwe tulina surati Muhammad oyo mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, nga bwe tulina surati Ibrahim, nga bwe tulina suratu Nuhu n'endala ezaatuumibwa amannya g'abannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala ab'ebitiibwa, naye ng'ensonga kutusindiikiriza tubasomeko tutegeere bibakwatako twegase nabyo mu bulamu bwaffe. Kati mu bannabbi Allah subhanahu wa ta'ala be yalonda Allah subhanahu wa ta'ala n'abafuula nga bankizo ku bannabbi abalala mwe muli nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala ayitibwa Nuhu alayhi salatu wassalam. Nuhu ono gwe twogerako nabbi sallallahu alayhi wasallam yabuuzibwa, sahaba omusajja omu yabuuza ng'abuuza nabbi sallallahu alayhi wasallam ebbanga eryali wakati wa Adamu alayhi salatu wassalam ne Nuhu alayhi salatu wassalam, nabbi n'agamba nti ashuratun, waaliwo qurun ebyasa 10 emirembe 10 wakati wa nabbi Adamu alayhi salatu wassalam ne nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam. Ndowooza olaba nti ebbanga si ddene nnyo, bala emyaka nga 10 oba obaze ekyasa myaka 10 myaka nga 10 wakati wa Adamu ne Nuhu alayhi salatu wassalam. Naye ekyenjawulo ekiriwo ndi Allah subhanahu wa ta'ala atuma Nuhu alayhi salatu wassalam ng'amutuma eri abantu be nga wazuuseewo enkola empya eyali tennalabikako wakati wa Adamu alayhi salamu n'omulembe guno, enkola abaddu gye mwetanidde nnyo ensangi zino mweno zamani nga yetuletera okwogera ku bintu bino eyitibwa ashirku billahi ta'ala, okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, okuteerawo Allah subhanahu wa ta'ala byavuganya nabyo mu bufuzi bwa Allah jalla jalaaluhu. Abantu bonna baali kimu, abantu bonna nga bali ku fitara, nga bali ku bubumbwa
bwakusinza Allah wakati munafu bali ne mazambi amalala naye bali tebalabikirwanga koko mukubeera nga bagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala illa okutuusa omulembe guno bwe tugenda okubeera nga twogera ku biidhnillahi ta'ala. Naye emboozi ya Nuhu alayhi salatu wassalam ekkaatiriza ddala ekigambo kya nabbi sallallahu alayhi wasallama kyeyogera mu hijjatul wida kyeyagamba basahaba ridwanullahi alayhim nga bagamba nti shaitaani mumulemesezza mu binene mumwegendereze ennyo mu bitono. Shaitaani agenda kutambuza mpola mpola, agenda kusisetula mpola mpola okutuusa ku kyayagala ekinene nga naawe kennyini singa obadde tofuddeeyo nga tomanyi. Abaddu bano ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti Allah subhanahu wa ta'ala aleeta n'atubuulira ku baddu bano abaali abataano abaali abalongoofu min qabl, abaali abalongoofu Allah n'abajjulula nga bamanyikiddwa nti batya Allah subhanahu wa ta'ala, baddu balungi eri Allah waabwe subhanahu wa ta'ala. Olwamaliriza shaitaani negenda ng'esiga mu bantu ensigo ey'obbagamba nti abaddu bano baali balongoofu, baali balongoofu mu bakitammwe, mubeerenga abaddu bano mubasitula mu madaala, mubeerenga abaddu bano mubaholdinga in high regard. Wemala obbatuusa ku eri eddaala ne batwala ku ddaala ery'okusiga ebifaananyi byabwe, we bajja ku ddaala ery'okusiga ebifaananyi ne babakolamu ebibumbe, we bajja ku mbeera y'obbakolamu ebibumbe ne basindika ku mbeera y'okubeera nga batandika okusaba Allah nga bayita mu bibumbe bino okutuusa we batuusa ku ddaala ery'okusaba ebibumbe bino. Ensonga zino tuzoogerako, baddu bangi ne banyiiga, abaddu bangi ne batwogerera ebinene, naye baddu ba Allah shiriki mubi. Tewaliwo buli azaamanya bwenkanankana shiriki. Inna shirka, mazima okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, la dhulmun azim, buli azaamanya bunene. Buli mutonde yenna bwe yandirwanya okubeera nga yeesamba mu butono bwabo oba mu bunene bwabo. Kati Allah subhanahu wa ta'ala okumala ebbanga lino lyonna, ebyasa bino byonna, abaddu batandise okusinza ebibumbe bino. Shaitaani emaze obbaguza embeera bagiguze. Allah asindika omuddu we ayitibwa Nuhu alayhi salatu wassalam okubeera nga atiisa abantu be, nga Allah subhanahu wa ta'ala tannabamunereza, kubanga enkola ya Allah, sunna za Allah, okubanga Allah tazikiriza bantu, Allah tabonereza bantu ku zambi lyonna okujjako nga amaze obbatumira ababaka. Ebizibu ebyo by'ozoofuna olw'amazambi g'okola, baddu muli mu riba, baddu muli mu shiriki, baddu mulemedde mu bwenzi, baddu muli bali azaamaanya, ebyo mugenda mukombako mu bibonezo bya Allah subhanahu wa ta'ala mukitegeere nti Allah yasooka basindikira abatiisa ne mubayiga waringa. Nkola ya Allah obutabonereza muddu okutuusa nga amaze musindikira batiisa, nkola za Allah subhanahu wa ta'ala. Kyobola nti Allah bwakukwata ku nsonga yonna manya nti akusindikidde ne warnings nnyingi ng'ozze ozibuuka, ozze oziyisaamu amaaso ozikkakkanya, kati n'otuuka ku ddaala Allah n'agamba nti omuddu wange ono yeetaaga kukwatamu okulukwatanga luneneko. Tusaba Allah jalla jalaaluhu nga tumwegayirira Allah atusaasira atusse mu baddu abo ababuulirirwa abagambibwa ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ne babuulira. Ogwo muteeko mulamba mu baddu Allah basaasira. Walladhina idha dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru alayha summan wa umyana. Abaddu nga baba babuuliddwa ku bigambo bya Allah, nga babuuliriddwa ku nsonga z'eddiini, banoonyaamu bye bakyusa mu bulamu bwabwe. Tetugamba nti baddu ba Allah munaakyusa omulundi gumu, ffenna tetuli batereevu baddu ba Allah, naye effort, kubanga Allah asasula effort. Allah tasasula result, kubanga kizibu nnyo mufu okufuna result yennyini Allah gy'atwagaza, naye effort. Inna hadha kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura. Allah bw'atyo bw'agamba ku jjana nti ejjana eno mpeera gye muli, ate mazima okulafuubana kwammwe kumwali mulafuubana. Allah subhanahu wa ta'ala yali akusiima, okumanya Allah yali akusiima abawaddemu ejjana ye y'ekitiibwa. Tusaba Allah jalla jalaaluhu ffenna Allah atuwe ejjana ye ya Firdaus. Kati Allah subhanahu wa ta'ala atumye omuddu w'ono Nuhu alayhi salatu wassalam, ngera Allah bw'atugamba mu surati Nuhu aya esookera ddala nga Allah agamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anziru qaumaka qabla an ya'tiyahum adhabun alim. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti mazima ddala natuma nabbi wange Nuhu alayhi salatu wassalam nga mutume eri abantu be, ng'ensonga emutumizza eri emu kubeera nga abatiisa, nga Allah subhanahu wa ta'ala tannabatuusaako bibonerezo biruma. Bamufassirina bagamba nti adhabun alim, ekibonerezo ekiruma
gwe muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era bannabbi ba Allah jalla jalaluhu ab'ebitiibwa mu kkoowoola kwonna kwe baali bakoowoola, okutiisa kwonna kwe baali batiisa, okusanyusa kwonna kwe baali basanyusa, fokasi yaabwe yalinga ku akhira, kubanga we wali ekinene. Naye mulembe guno zamaniro gye tulimu, gye tulabye ku bawalimu nga batuula ku bituuti, nga batuula mu maaso ga kamera, nga baguza abantu duniya. Wallahi muddu n'omutunuulira nga mu bigambo bye temuliimu okukutiisa baddu bibonezo bya kiyama, mu bigambo bye nga temuliimu okuzuukusa bantu ku bibonezo bya Allah nga tebinnajja, yabeera buli kaseera atunda nseko. Baduaati abatulaba era abatuwuliriza, bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala bayina enkola. Mbasaba mwenna abayimiridde mu bigere by'abannabbi mu kutuusa obubaka bwa Allah eri abantu, tuddeyo ku nnono, twogere ku bintu ebikyamu abantu bye bakola mu society, twogere ku bintu ebikyamu abantu bye bateekeddwa okukyusa. Mulekeraawo okuwoomereza kususse okuva mu baduaati. Tufunye ne baseeka abagamba abantu, saddaaka kino Allah akuwe emmotoka, saddaaka kino Allah akuwe ennyumba, kola kino bannaye mugule Qur'ani zino, Allah bamalirewo ebizibu byonna. Ze live ze muteeka ku mitimbagano tetulumba, naye wabula tujjukiza, naffe kennyini ne twejjukiza. Muliro gwa Allah tetuyinza kugusobola baddu ba Allah. Tutiise abantu, anzir, mutiise abantu abo, muyita abantu bammwe mubatiise. Kati Allah agamba nti Nuhu alayhi salatu wassalamu Allah teyamutuma na nsonga ndala yonna okujjako okubeera nga atiisa abantu be min qabli an ya'tiyahum, nga Allah tannabeera nga abatuusaako adhabun alim, ebibonereza ebiruma. Nuhu alayhi salatu wassalam omulimu guno yagukola with due diligence, yagukola mu mbeera erumirirwa, mu mbeera efaayo ku bantu bano. Kyova olaba nti wallahi yakoowola abantu bano tetuyinaayo. Mu bannabbi ba Allah bonna yakoowola abantu bbanga ddene kwenkanankana Nuhu alayhi salatu wassalam taliyo. Yakoowola abantu be okumala emyaka 95. Subhanallah. Ng'ebigambo bye tawhid, myaka 95 tawhid. Ndaba abawalimu ennaku zino wallahi omuddu ajja n'asomesa tawhid ne bamulumbamu okaawo ne bamunyeenyaamu okwo, agenda okukomawo ng'ayogera luvevenge, agenda okukomawo nga byayogera tebikwatagana byayogedde. Atugamba nti gwe ddayo osome nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam. Yali mu bantu nga bakambwemu, nga tebalinga bano ab'ennaku zino boogera, naye bali abaddu be yalimu. Tugenda kutunula report Allah subhanahu wa ta'ala gyatuwa Nuhu alayhi salatu wassalam, gyabeera nga amuwa ku mulimu gwe yali amutumye okubeera nga akoowola abantu. Allah subhanahu wa ta'ala emboozi zino ez'abannabbi Allah agenza zisera mu Qur'an, tubeere nga baddu ba Allah twebulira nazo. Washiba Allah agamba mu Qur'an, watarakna alayhi fil akharin salamun ala nuhin fil alamin inna kadhalika najzi almuhsinin innahu min ibadina almu'minin. Nuhu alayhi salatu wassalam yali mu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abakkiriza abanywevu, nabbi wa Allah, era yali musajja omulongoosa eyali alongoosa obulamu bwe bwonna, ng'alongoosa eri Allah we, ng'era akoowola abaddu okubazza eri okulongoosa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Allah okutulekerawo ebimukwatako ne bye yakola tusobole okubeera nga twebulira nabyo. Badduaati mwenna eno message edda gye muli, isbiru, mugumiikirize. Bantu bajja kubalumba, abantu bajja kubavuma, abantu bajja kubakkakkanya, bantu bagenda bateeka mu corners. Naye mujjukire nga nabbi wa Allah nayitibwa Nuhu alayhi salatu wassalam yayita muki. Era abamu bannatafsiri batugamba nga batunuulira embeera Allah mu yasuza essuula eno, batugamba nti kaali akaseera Allah subhanahu wa ta'ala ng'amaze okujjulula taata omuto wa nabbi sallallahu alayhi wasallam ayitibwa Abu Talibi, protection Allah subhanahu wa ta'ala gyali awadde omubaka ng'agiyisiza ku muddu ono Allah amugjeewo. Alkafiruna min alquraish, abakufaaru b'e Makka ne batabuka ne bafulumya omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Makka, okubonereza ne kusukka, nabbi n'afulumako okwo Makka nga bamugamba tojja kuyingira kibuga kino. Allah subhanahu wa ta'ala biseera ebyo n'amussiza essuula eno, surati Nuh, okumulaga nti gakyali mabaga. Gwe nno wakakoowola emyaka emeka, naye waliwo nabbi wange myaka 95 n'afuna abagoberezi wakati w'omusanvu n'ekinaana nga riwaayaati bwe zigamba. Zimu zigamba 18,
zimu zigamba 36 zimu zigamba 7 oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka 95 akowola abantu kudda ku tawhid mu bugumiikirizo obw'ekitalo. Balwa Allah tugumikirize bakadde bange ab'ebitiibwa. Nuhu alayhi salatu wassalam nabbi wa Allah ono nga tusemera okubeera nga tumaliriza ebigambo byaffe olunaku olwaleero tujja kumutambuza biidhinillah sula tugimaleko tumalize n'ebigambo 3 Nuhu bye yagamba abantu be. Nuhu alayhi salatu wassalam gamba nti qala ya qaumi yakola abantu be nabagamba nti abange bantu bange ya qaumi abange bantu bange abagalwa inni lakum mazimanze gye muli nadhirun mubin ndi mutiisa omweyolefu Allah ntumye okubeera nga mbatiisa ani ibudullah okubeera nga musinza Allah wammwe wattaquuhu n'okubeera nga Allah mumutya wa ati'un n'okubeera nga mugonda. Ebintu 3 bannabbi bonna Allah byatuma nabyo okugamba abaddu okudda kusinza Allah okugamba abaddu okutya Allah n'okugamba abaddu okubeera nga bagondera Allah subhanahu wa ta'ala. Tuyimiriddewa ku nsonga ez'essatu. Muddu oyimiriddewa ku ibadat oyimiriddewa ku bikolwa bya Allah bye yakulagira okukola. Siraamu oyimiriddewa kutya Allah wo mu nsonga zo ne mu bikolwa byo era mu kugonda oli ku ddaala ki. Allah bw'ayogera owulira bwe bagamba nti nabbi yagamba olina ekikyukamu mu mutima oba oli bano abaddu bakiwa gye abagamba toyingiza ddiini mu nsonga za byanfuna. Olusiraamu olwoleeta lukutadde mu bwavu obwo oba naawe oli mu kategore eyo. Nsonga 3 ani ibudullah wattaquuhu wa ati'un kusinza Allah kumutya na kumugondera. Saba Allah atusse mbaddu abamusinza, saba Allah atusse mbaddu abamutya, saba Allah atusse mbaddu abamugondera kubanga okukuba kuwona fi dunya wal akhirah. Bakadde bange ab'ebitiibwa tujja kukomawo biidhinillahi ta'ala mu episode eddako tujja kugenda mu maaso n'okulaba nga tusoma ku nabbi wa Allah nayitibwa Nuhu alayhi salatu wassalam n'ebimukwatako na butya bwe yakola omulimu gukoowola abantu na biki ebyaddirira nga Allah amaze okumulaga nti abo bakkirizzaawo bwe bamala. Tulabe n'okulaba edduwa eno Nuhu alayhi salatu wassalam gye yasomera abantu be n'emaliriza nga ekwatiddemu omwana we. Nuhu yali amanyi nti omwana we ali mu bbo oba nedda. Tujja kulaba insha Allahu ta'ala. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.